omu ku basajja eŋŋwaŋŋuli mu ggwanga lino mu opposition ye Dr. Kizza Besigye. Kakati ono agambye omulamuzi nti nze kennyini njagala kusisinkana Muhoozi Kainerugaba, si kumusisinkana lwa mirembe oba kumwegayirira, naye mu ngeri eya nkwagala mu kkooti wali mu kaguli nkusoye ebibuuzo ye Dr. Kizza Besigye. Kakati Kizza Besigye munnange asabye kkooti emukkirize oba ekkirize abakulira amakomera bamukwate bamuteeke oba mu bbaasi oba mu kabangali yaabwe bamutwale eri Chief of Defence Forces Muhoozi Kainerugaba, ye kennyini akwate empapula ezimuyita mu kkooti azimuwe nti nkusaavinze jangu wali mu kkooti. Munnange Dr. Kizza Besigye ayagala ye kennyini empapula y'abaazeeweera Muhoozi Kainerugaba kkooti summons azimuwe tizi zino eziremye Lukwago ne balooyi abalanzi sikutya ate nkutya kooki bwata awantu kaakati munnange bino twabitegedde ku Lwakuna era Doreen Nyanjula ono nga close associate owa Besigye era member owa People's Front for Freedom yatubuulidde ya disclosinze request eno Dr. Besigye gye yakoze eri kkooti timunzikirize era mukkirize abakulira amakomera bantwale kitegeeza abaali ku mpingo atuuke ewali Muhoozi Kainerugaba kuba babeera bamanyiyo muwe empapula ate omulamuzi agenda kugamba nti Baguma agenda kugamba nti ate simanyi gyali. Kakati Besigye okusinziira ku Nyanjula agamba nti okuvadde kiri nti kakati ye yeekiikirira ye looya we kennyini owa Besigye, kwegamba Besigye ye looya wa Besigye omusibe. Kakati bw'ati asabye kkooti emukkirize muntwale ewa Muhoozi Kainerugaba. Nze kennyini personally nsobole okubeera nga effecting a service of the court summons. Kakati munnange Besigye jjukira nti abadde apursuinga human rights case against General Muhoozi Kainerugaba over social media statements that he threatened his life. Okusinziira ku Muhoozi byabadde nga ajja postinga nga alaganga bwajja okumutuga bajja okumuteeka kalabba era ng'agamba nti ono yamupronouncinga guilty nti yamwesalira omusango nga tanaba kuwozesebwa before trial era ng'agamba ekyo kya undermininga fair hearing. Kiba kitegeeza nti ekyo kirina engeri gye kyakosaamu mu ngeri y'okuyisa olugaayo mu bwenkanya. Besigye era jjukira Besigye gye buvuddeko yagamba Museveni teri muntu ayagala kubeera mu kkomera. Teri ayagala kubeera mu kkomera ssebo, saagala oddaawoze nti saagala bakulimbalimba be bakudyekadyeka naye era kirabika bano bwe bagenda ewa Museveni bamugamba birala kuba Museveni abeera otamanyi yaba tamanyi yawuliza bye bamugamba bano batuufu yamanyi mutabani we byamugamba byebyo tewali kirala kyonna. Kakati munnange tukyagenda mu maaso ku Besigye butya bwayagala kino kibe naye gwe teweerabira nti aba Hillside View Apartments bino ebisolo bya mulembe nnyo omuli buli kimu bwe kyewaali badde weetaaga mu nnyumba tolina kyolina kwetikka. Zisangibwa ku Entebbe Road
bw'otuuka e Namulanda kitendeka jansi buuza ejjanyi ku kyaki yewa. Era abambuuza ebiseera ebimu nti kati muno mulimu ki, ebisulo ebyo bifaanana bitya? Muganda wange bya mulembe nnyo. In fact bw'oba ggwe oyagala nsobola okusindikira link n'obyekebererako n'olaba bifaanana bitya munda, kuba si byakwekweka. Ate kutuuka eyo ogamba ate taapu nga yamenyeka, ate mwatugamba ate kapeti ng'erimu ebiyenje. Nedda ssebo. Wali ne bw'otwalawo Museveni yeebaka bwebasi agamba bugambi okay go, you'll come tomorrow, this is okay for me. Okitegeera. Kakati nga bwe nkutegeezezza nti okumanya ebisingawo Justin Namagijjo wano ku Uganda at large bw'obeera transport nga wabeere naddala okuva ku airport. Ate maintenance palace bano balina solar. Bw'oyogera ku solar toyinza kubuuka ba maintenance palace. Bw'oyogera ku bintu eby'amazzi eby'amasannyalaze byonna babirina aba maintenance palace. Amora Beauty bano tubamanyi ku shea butter ali organic omutali kimiko yonna. Kati twogera ku kuggyako nkanyenya, preventing enkanyenya. Tomera nkanyenya nga shea butter waali owa Amora Beauty. Ate mmwe abalina ebirwadde ebyenjawulo naddala amaanyi g'ekisajja. So ngeri amaanyi g'ekisajja bwe mbanjo kubanga nze kati cases ze nnina ez'amaanyi g'ekisajja nnyingi. Omusajja olina okubanga oyimiridde mu kisenge, olina okubanga oyimiridde ye. Ojja kumbuuza ngaani kati nkugambe nti nganze. Kale nganze olina okubanga oyimiridde nganze. Akakati onookakasa otya nti nganze? Olenza okuŋŋamba ati kati njagala tugezeemu naawe tulabe. Obadde ki? Tulina kusooka kumala kuyita mabashontu nga wuuno ayagala mbu tugezeemu mbu tulabe mbuoba badokita yampa eddagala. Sigamba nti nalinda njebe. Dokita yange avuga nti lino eddagala olina okubeera ng'olikozesa kubanga terina buzibu, likwatagana prostate na biki byonna. Kati system eba system. Saagala kugenda mu bingi kubanga nze mbazigiridde. Saagala kugamba nkuwadde ekikolo n'eddagala ate mbayagala nkunnyonnyole bw'amaaso g'Omuganda gali mu ngalo. Mu ngalo gw'ojja okwekwatirako gwe sinze ku muntu nkuyambeko nkuwadde dokita. Kakati ebyo tubivuddeko tuddeyo ku Dr. Kizza Besigye. Kakati munnange former presidential candidate and his co-applicant Obedi Lutale bano era bwe batyo banenya military officers okubakwatira mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi November 2024 ne babakomyawo Uganda mu ngeri y'obuwaze nga tebafollowinze kye bayita extradition procedures, amateeka ag'okukwatira omuntu mu nsi endala n'omukomyawo ewaabo bwe. Okitegeera. Kakati application eno oba twogera ku kusaba Besigye kwe yateeka eri kooti nga ayagala bano babawe summons babajje mu kooti bawuze. Kakati munnange mu kusaba okwo bagamba nti Muhoozi Kainerugaba yawandiika ebigambo omuli n'okutiisatiisa okutuga Besigye, okumutuga n'okumukuba amasasi firing squad, era nti bino bye yayogera oba bye yateeka ku mutimbagano bagamba nti bi amountinga ku psychological torture, byamuleetera kugamba okwekanga n'agamba omusajja ayagala kuntuga, omusajja ayagala kunteeka ku firing squad, ddala nakola ki? N'abeera nga bukaseera kimutraumatizinga, kimuvugira mu matu, kyategeeza. Era ng'agamba kino kyavaako okumujajinga prejudgment nga tannaba kubeera ng'awozesebwa kakasa nti ali guilty. Era nti nekivaako n'okwinterfearinga ne court proceedings
okubeera nti nno ate yayingirira ebintu nga bwe byali badde bitambula mu kkooti. Kati Kizza Besigye ensonga ezo z'asinziirako. Kati Besigye bw'atyo n'asaba nti alina okubeera ng'asaavinga Muhoozi Kainerugaba ye kennyini nnyini, okuva lekiri nti abadde nga yeemulugunya nti balooya be baalemesebwa okubeera nga bawaayo empapula za kkooti eri Amechief ono yeefuddemu koko. Kati Besigye agamba nze sirina kye mmulabamu, sirina muntu ali munzimuwe kuba alemesezza bali bonna. Kakati munnange June nga 11 mu court appearance eyo, lawyer Aaron Kizza ono kati ngeraddeko ddaka kukola tondeka nyuma era emboozi ye nja kujja nayo nkwennyonnyole. Dr. Kizza Aaron Kizza yadduka dda, Ssemujjuŋŋanda yadduka dda, bakyadduka bangi kubanga Muhoozi yeetaaga kwewala ebyaddala kubanga ayinza okukutemula. Kati njagaluko kakasa singa Kyagulanyi akyali wano nti Muhoozi singa yakwata ku Kyagulanyi ngeza kye kyali baddewo teba bana ab'emitwe emikalu kati nga Muyanga Lutaaya kati Muhoozi abakukwata Kyagulanyi yali mukoze eki ekisooka ekyobusiru kyokka kyabuuza musajja omukulu ng'oyo. Nali neewunya gye yajja erinnya lya Lutaaya eriwaffe ery'engonge naye era yayogera si weeno kuba naaliswadde nnyo. Yagamba kakati bw'aba kumukwata yali mukoze eki, kakati amukwatire ku ki? Ekyokumukwata kyokka for what? Lwaki aba amukwata? Nti yeesimbawo mu bumenyi bw'amateeka, tiyenda kubeera presidential candidate, so nti aba kumukwata kwegamba nga ekyalinga agamba yali baddewo n'amukwata. Obulamu babugezesezaako nti gwe bakukwate bakutwale bakukube bakole batya, naye olw'okuba Bannayuganda mulimu abamu emitwe nga mikalu nti aba kumukwata mbukagamba bombu amukwate amutwale badde ku social media bagambe kale kagira afeesinga music eyo mu basement. Oba balowooza mulimu abantu abamu nga kugamba ojja ne bwebunya entegeera yaabwe n'ogamba olaba kisajja kyogera n'ogamba kino kisajja ddala mu butuufu n'okitunuulira amaaso n'ogayisa mu bwongo n'olabira ddala nga mu butuufu gayitamu buyisi buli transparent tobulaba nawo okitegeera ng'olabira ddala kisiru kizibu, ng'olaba kisiru naye nga tolinawo ngeri gy'oyinza kunnyonnyolamu nsi nti kino ekisajja kisiru. Kati bangi nnyo bendaba kuno ku mutimbagano ng'ayogera naye n'oga kati ono oba ayogera ki oba okitegeera. Kakati Aaron Kizza 11 June yali court appearance. Aaron Kizza yaliyo bw'atyo yasaba kooti, yasaba omulamuzi Emmanuel Baguma eyalemera mu musango era ebiseera ebisinga obungi adduka buddusi nga Besigye amuli bubi amubuuza ebibuuzo kino na kiri. Kakati yasaba okubeera nga kooti ewa mu buwandiike ekiragiro ekigenda okuyamba ttiimu ey'abannamateeka okubeera nga bawa ba respondents nga ne Muhoozi mwali n'abalala nti babawe babasavinge bajje beewozeeko. Kakati munnange omulamuzi teyagaana era n'awa Muhoozi n'abalala ba respondents wiiki emu kubeera nga baamaze dde okuwaayo okwewozaako kwabwe response yaabwe. Kakati oluvannyuma omu ku balooya ba Besigye bino tubimanyi naye kati nina okuyitiramu kubanga kati waliwo omupya atabimanyi eyakazuka kayinza okuba badde mu kkoma abamu bayinza okuba kati waliwo abamu nga abadde ngaawo naye kati kyajja alabuke ti bannange byali bitya kozi. Kakati oluvannyuma omu ku balooya ba Besigye era nga former Kampala Lord Mayor Erias Lukwago n'akwatibwa ng'ali mu maka ge yeetegeka okubeera nga agenda okusaavinga anoonya Muhoozi okumusaavinga okumuwa empapula ezimuyita mu kkooti. Kakati mu kumukwata ne bamukyajinga emisango misprision of treason ekitegeeza okutegeera ku musango okutegeera ku kintu ekikyamu ekigenda okukolebwa
ekigenda okukolebwa mu kulya mu nsi olukwe n'otakola ki n'otabuulira bya buyinza nti kati yakitegeerako nga jjukira nti bano gwe oyinza okuba olowooza nti bawaaba nti nga looya wa Besigye naye okusinza ku kinategeera bawaaba nti nga acting president wa ekibiina ekya PFF okitegeera nga acting president w'ekibiina kya PFF so singa looya wa Besigye abamu webagambira nti kati oli nga looya bano bateekawo ako bamala kukitunula ne bakyetegereza nti tetumuwaabira nga looya wa Besigye tumuwaabire nga kakitegeeza nti former Lord Mayor Erias Lukwago abadde asaavinga mu capacity ez'enjawulo ekyo kye mulina okutegeera kati bano bajjayo kiri boti singa looya si obanga kiba Lord Mayor former Lord Mayor bakiwabula nga mu kaseera ako Besigye we yagendera naye atejjukira nti emisango egyo gyali gyadda nti bima baali sima mu bibuga wane kati bo bawaaba kana akaseera kano Besigye wagendera e Nairobi mbisimanya ba training abaki abayeekera kati bamuwabira mu capacity eyo nga acting president so singa looya wani wa Besigye kakati bw'atyo yatwalibwa e Luzira ng'amaze twalibwa mu basement akubiddwa empi akoleddwa buli kimu bamuforcinze okukola duyiro jukira mulwadde ke bamutokyalinga mu ntokyalinga gye basuubira okuba nti egenda mukosa kuba bamanyi obulamu bwe kakati Nyanjula agamba nti Lukwago asasulira omuwendo omunene olw'okwogera nti ayintendinga okuwa summons okusaavinga summons Muhoozi Kainerugaba Besigye ye okuva Lukwago lwe yakwatibwa yagamba nti yagenda okwekiikirira mu kkooti at least temporarily mu kaseera akatono era nga yagaana balooya be baali bagamba nti bamulondere aba gavumenti under state legal aid arrangement yagamba nti ebyo mukwate bajiga sinze n'agaana kakati nga yagamba nti the court could not force advocates on him tebajja kumukaka ko balooya batakola kibatayagala oluvannyuma lw'aba member abaligo tiimu ye aba ye ba preferring bayagala okubeera nga bakwatibwa nga basibwa badipotingibwa nga balemesa okukola emirimu gyabwe n'agamba nedda sigenda kukikkiriza Dr. Kizza Besigye kakati lead lawyer tukimanyi bulungi nnyo Martha Karua ono baamugaana okulinnya ekigere e Uganda bannannyini nsi tata n'omwana baamugaana okulinnya ekigere e Uganda ate Lukwago ye yakwatibwa era n'akyajingibwa emisango gye nkuyitiddemu waggulu awo kakati bamemba abalala ba ttiimu legal team eya Dr. Kizza Besigye other members reportedly stayed away from court bano beewalira ddala okudda mu kooti after raising concerns about intimidation and their safety bagamba tibatiisibwatiisibwa era beeraliikirivu nnyo ku bulamu bwabwe era Besigye bw'atyo n'ategeeza kooti nti he would conduct his defense as he sought a lawyer of his choice agenda kuba ye lawyer we kennyini paka lw'anaazuula lawyer omutuufu kasita abeere mabirizi naye ba Aaron Kizza abalala bagamba owange tetugenda kukola ki naye kwegamba bw'otunulira ebintu bino byonna
bikulaga nti bano abantu bakizuula nti baligenda kuwangula musango guno ogwa Dr. Kizza Besigye. Newankubadde bannayuganda kwegamba mu ndowooza bali divided. Waliyo ababelievinga nti bino byonna bifumbe bufumbi nti bageza ku creating a diversion. Kakati gwe munnayuganda mpuliriza, tobeera rigid bw'oba onoomalako ne situations zonna. Tobeera rigid mu ndowooza nti gwe walookingira awo bw'otyo, no, ojja kumisfiringa. Nze ekyo nkubuulira munnange, leka kubeera awo bw'otyo. Y'ensonga lwaki okiraba nti nabagamba nti waliwo ebintu bye tulina okusalawo nga eyo no-go zone. When we talk about human rights, that's a no-go zone, no matter what. Nti past grievances should be put aside. Nti gwe n'oba olina ekintu kyonna kiwemulugunya ku muntu, ebyo biri mayina. Kati nga bw'onoogamba nti Lukwago simanya omuwala gwe Nakivubo, simanya biki, simanya Lukwago. Sooka otunuulire context bwe bamukwatidde n'obuzito bw'omusango bwe guli, oba ekintu kye bamutaddeko n'engeri gye kikoleddwamu. Kati tuli ku human rights violations, okitegeera? So ekyo kiri paramount era kyetaaga okubeera nga kisoosowazibwa. Eyo no-go zone oba kyentegeeza mukitegedde ti ekikwatagana n'okulinyira eddembe ly'obuntu, bino ebirala byonna tusooka ntubiteeka ebbali, okitegeera? Kakati ne tutunuulira kino, kubanga singa kino kigenda mu maaso kyafekitinga ggwe butereevu, tolina woofuniramu mu kunenya omuntu ebintu ebimu by'otasobola kunnyonnyola paka ku ntobo yaabyo. Ebyo tuli bisanga. Y'ensonga lwaki nabagamba wano ku Uganda tulaja abatera okumpuliriza nti ebintu ebimu tulina tunyiga pause. Tulina okunyiga pause ku bintu ebimu, kubanga bijinza otumisiriidinga ne bitujja ku mulamwa. Kuba kati bano ne tubeera nga ffe tubuuka n'amawulire agaliwo, kivula nga Kyagulanyi akyasigadde waggulu olw'ensonga nti ye yasitiikinga ku kintu, ku bintu points ze ziringa 4-5 eva zayogera, era bonna mwe batagalira. Kivula nga Muhoozi balamu, bonna bali beefuula abalongoosa amasomero, beefuula abakola ki, mubaagala okuziba ebituli bya Kyagulanyi. Bwe balwanyisa enguzi bakola batya, naye nga bo tebasobola kwerwanyisa. Nti bali mu ansa mwe bakola ki, nti ne bakola buli kimu, era Kyagulanyi bakwata akazinaala okwogera. Naffe kenyini bwe tudifendinga bye yayogera, bigetinga on point, bihitinga kugumba kwennyini, olw'ensonga nti ebintu bye tebikyukakyuka, byayagala okulwanirira okununula eggwanga lino. Era ebimu ku ebyo human rights violations, ekyo tukimanyi bulungi nnyo, okulinnyira eddembe ly'obuntu wano Uganda. Kati so Museveni bw'agamba nti ekifo kya Lukwago yakiyiwamu amazzi, eyo statement yokka emala okwekizonoratinga Lukwago ku bintu bingi nnyo. Nti abo bannayuganda bwe mulina okusooka okutunuula nti olwedde oli akugambye nti ekifo kya Lukwago twakiyiwamu amazzi, kakati ate gwe otandika okunenya Lukwago ku biri mu Kampala. Awo oba obula. Y'ensonga lwaki nkugamba nti tetujja kusobola kubeera nga tulina remedy ku situations zonna oba ku bintu byonna. Tetusobola, wala tulina kutandika kimu ku kimu ng'ali akatogo. Kati waliwo ebiri fundamental bye tulina okusooka okutunuulira, ebiri primary, ebiri secondary tubigendako edda. Ye pause sooka otwale bino then onone bino. Tosobola kusoma secondary nga tosomye primary, tosobola. Balina kusooka kustrugglinga naawe wano ne bakuyigiriza okusoma. Tosobola kusoma bigambo oba n'osomera abantu ebbaluwa nga tewagatta ABCD. You cannot. Gwe musingi. Kakati awo bino byenjogera byonna nabyogera mu mboozi ziri, just nkola summary okusobola substantiate kyekigambo kyenjagala okwogera bannange.
kiraga nkooye kampumule